Nakalema Shamim ng'ono abadde Kadaama we Iraq Bagyiride Mumuliro ogwakutte supermarket gye badde bagenze okukola shopping ne family gye yabadde akolera nabo Bagyiride omwo bonna bafudde. Kadaama yafudde ne family gye yabadde akolera nabo ne bajjira mu supermarket gye badde bagenze okukola shopping. Nakalema Shamim ono omulambo gugukyalemedde Iraq. Aba gavumenti ya Iraq bagambye family ya Nakalema Shamim ne bagamba mama we nti baba compensating $3,000 Nakalema bamuziike Iraq. Mama wa Nakalema yagambye nedda tayagala ssente, ayagala omwana we bamukomyewo wano. Gavumenti ya Iraq eri ready okukomyawo omulambo gwa Nakalema, wabula kikyalemesezza enteekateeka zino okuba nti buli kimu kiggwa gavumenti ya wano e Uganda. Gavumenti wano e Uganda bakyasibye ensonga za Nakalema okuba nti bamukomyawo wano okuziikibwa. So gavumenti ya Iraq yalabye nga ebintu kale byakwetooloola ne basalawo bagambe bazadde ba Nakalema Shamim ono ba Kadaama ono nti babawe $3,000 omwana we bamuziike Iraq. Bazadde ba Kadaama bagambye nedda omwana we bamwagala akomewo, ssente tebazaagala. So katoyo muzungu gw'olaba oba oyo omuwalabu gw'olaba akola ku nsonga z'okuba nti alinganga akola ku nsonga z'Abakadaama bafunye obuzibu, abeetaaga obuyambi, okuba nti abadduukirira mu buzibu bwabafunye era ye yabaleetedde amawulire. So ziweze wiikisi 2 omwana ono omulamu guli mu ddwaliro, baaguteeka mu firiigi gye guli era gulinze essaawa yonna. Gavumenti ya wano kasita ab'ensonga za wano zitereera gavumenti ya Iraq ekola buli kimu ng'omwana ono bamukomyawo aziikibwa, naye kikyalemesezza gavumenti ya Uganda. Asobola kutuuseko vidiyo eno ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Good day, fellow Ugandans and our leaders. My name is Najmuddin, known as Moko. I am talking to you from Moko Protection Agency. I came to you today with the heartbreaking case for a young lady, Ugandan girl, who died in Iraq and her body is still seized in the hospital. She died in a tragic fire like 2 weeks back, and her body is still seized at the hospital. That's where I'm here with the family, who are totally shocked, as they would like and they want their daughter body to come back to Uganda to bury her. Actually, there is something happened with the family. The family has reached my office 2 days back. I have made the needful. I talked to the Iraq people, the office who has taken her to work over there. Unfortunately, they told me they have received the consent letter from the family of Uganda that they accepted to bury the girl in Iraq, and they accepted a compensation of $3,000. All this talk the family has denied, and all is being done by the agent, or we call him the human trafficker, who trafficked her to Iraq. He provided documents, papers, and accepted on family behalf that to be buried there, and he received $3,000. We intervened as Moko Protection Agency. Immediately we talked to the foreign office on the other side. We wrote for him and we explained to him that whatever he is saying is wrong, and that is the agent, it's not the family. And we stopped the fake procedures which they were about to do. I am recording this video today whereby the Ugandan government, the Ugandan people as well, they put a hand and help us here to get the body of Nakalema Shamim to go back to be buried here and rest in peace. Now I will put the family whereby they talk. What talk? You can't talk. Explain your problem. Nakalema bamukomyewo nze maama we saagala bamuzike yo mwagala bamuzidize mwagala omwana wange nakwenuma mutuyambe bamutuddize bambi munyambe banzirize omulambo gwange banzirize omwana wange nze maama wa Shamimu Nakalema nze maama wa Shamimu banyambe banyambe bazirize omwana wange banyambe mama banyambe here is also the dad.
I would like you to explain what happened with you over there, and you have never given them the consent to bury the girl, and all what is being done is through the agent. You can tell the public your story, please. I am the father of Shimim Nakalim. People who are saying that we gave them rescue to bury Nakalima in Iraq, that is not true. We want Nakalima's body to bring it back and we bury it here in Uganda. So help us. That's the grandma. Ndi mukulaja na nakuzonna tubadde tunoonyeza nga tumanyi nabwe najali yafiira tusaba kuyambi omwana omwana wange tunakakasa tunakkiriza tunakakasa nti yafanga tumaze kulaba ku mulambo tatugamba bigambe nti yafiira I'm very sorry for the loss. We are from the Ministry of Foreign Affairs today. They welcomed us well and we submitted what we wanted. So God willing, hand in hand, through Muko Protection Agency, the agents there, the Iraq people, they are very touched and they are ready to help Shamim, but we would like to be helped by the Uganda government where we be able to proceed to the next step. Thank you. I'm sorry, Mom. Ensonga za Nakalema bwezito bwe ziri. Gavumenti ya Iraq eri ready okuzza omulambo gw'omwana ono. Bali ready okukola buli kimu bazze omulambo gw'omwana ono. Wabula ekikyalemesezza omwana ono okudda ye gavumenti ye Uganda. Waliwo ensonga ezikyasibye. Obuzibu buli wano kati Uganda be batannaba kuba nti beetereza bulungi nnyo oba okukola clearance na biki omwana ono abenga akomawo akwasibwa abafamire ye. Wabula gavumenti ya Iraq yabadde eteeseza n'egamba abafamire ye babawe $3,000 eza dola nga compensation omwana ono bamuziike e Iraq. Famire ye kyeyagaanye. Famire ye yagambye nedda omwana waffe tebagenda muziika eyo, twagala okumuziikako era bo baagala omulambo gw'omwana we gukomewo wano e Uganda bamweziikire. Ensonga bwezito bwe ziri. Okitegeera ensonga bwezito bwe ziri. Katubasabire famire Mukama Katonda abagumye naye nga ky'omanyi omwana ono yajjira mu muliro weeks 2 emabega. Famire gye yali akolera nabo bajjira mu muliro, bali bagenze mu supermarket yakwata omuliro bonna ne bafiiramu. Okitegeera mawulire si malungi, kirayo nnyo kitaloda. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa ate ne famire agigumye. Ne famire agigumye. Si Omuliro Uganda YouTube channel kwoli mmere bulungi mweraba.